Ate oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye okuyimbulwa ku kakalu ka kkooti ka bukadde 10 ez'obutaliiwo, bababaka ab'enjawulo abali ku ludda oluvuganya bakuutidde gavumenti okumulekera eddembe lye ery'obuntu era ery'obwebange ekyo ssaako n'okwebaza kkooti okusala ogw'amazima. Mbadde nsaba gavumenti kyebekola ekigambo ky'okukwata Besigye bamuta bamukyankanya bamuzeeri bamute singa Besigye baali bamutadde ne bamuleka singa ebintu byaggwa dda because bo bennyini bamufuula kabaka kubanga bebamufuula kyali bave ku Besigye atule waka akole byayagala akole ebyakola kasitaba nga ali mu mateeka ga Uganda. N'olwekyo Besigye bamutadde tukyebaza abagezezaako naye ate bagenda kuddamu bamukwate. Ewa Besigye waafuukanga komera abapoliisi babeera wali n'olaba ne ssente zennyini ezigenda mu kumaintaininga abasirikale abakuuma Besigye bano bapiso bagiso hiso swiso lwiso kwiso bonna bamwetooloola bonna buli wadda ebyo tebigenda kutuyamba. Nze nsuubira ekyali badde ekikulu Pulezidenti Museveni kutuula ku meeza n'ayita abalamuzi n'agamba obuyinza bwa Besigye bubuno mbuzizzaayo naye n'agenda kuba bannansi tebaamuwa kalulu mwe bajja kubagamba akozesa amaanyi ge akozese effutwa lye akozese biki naye olunaku lujja kutuuka bannansi bajja kwenunula. Wakyaliwo essuubi nti olutalo lwaffe olw'okulwanira obwenkanya mu ggwanga lyaffe olwo olutalo lukyagenda mu maaso era tujja kutuuka kubanga waliwo abantu abamu ababadde bawaddemu amaanyi kati Dr. Besigye bamutute mukomera tikyalina kyakukola naye kino kitulaze nti tulwane ennyo tujja kutuuka ekiseera mu ggwanga lino tubeere n'obwenkanya abantu bonna babeere nga bankana mu maaso g'ebiragiro. This is Kingdom TV.